Number one, obey God. Obedience to God is not negotiable. Number two, have faith and hope. Believe that one day is for you. Even a dog has a day. Obanga nembwe ino olunaku guwafa chiwa chiche chakubako kiriza mukama nti ochasomuka drawing closer to your day. Olunaku lote luli wala. Ogenda kutereera nga balaba, ogenda kuchikwata nga balaba, ogenda kusanyuka nga balaba. Number 3, teweeba kanoonya wejjeemu omwoyo gw'okusabiriza. Genda weenoonyeze ky'ova bamuzibe bwe bamusanga ku kkubo nga Yesu amusanze n'amubuuza nti oyagala nkukolere kitaka ni mpa kasente akawera agamba mpa amaaso njagala nzibule kubanga bwe naazibula nja kugenda gye bazijja bali abampa obukunkumuko situka ove mu kifo work hard kola ebyo nja bigaziya kubanga olina okukola ennyo naye ng'olina pulaani si kukola nnyo nga tolina pulaani. Tugenda bisabira ate tubibasomesa okusaba obusabi nga tolina ky'osoma kuyinza obutagasa. Lemelako, Mukama abampeera omukisa.